soogera nti njogera lwa byabufuzi njogera olw'okuba nti mulina okumanya ebitambula kubanga ne project za gavumenti nazo tuzoogerako wano so saagala waveeyo weedaalemu angambe nti wayogedde ku Kyagulanyi nfuna Kyagulanyi byabadde ayogera yabagambe nti esente ezikwatagana ne ku buyambi bw'Abannayuganda ezo muzireke naye zikwatagana n'ebyokuvujjirira security. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Yes, munyanya kyekumide ku mukuto ogwa L40 ne olwaleero nange Mukama Katonda akyatwazise ku kisingwa ebbeeyi bwe bulamu. Tukwanirizaako mu video yaffe y'olunaku olwaleero oba ondaba obanga ompuliriza neebaza Katonda kuba nti naawe mba nkimanyi nti oliko wooliko olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 25 mwezi gwa kusatu mwaka 2026. Tuli wano ku kitongole kya Matayo Foundation L40 wesinziira Life for Tomorrow wesinziira okubanga ekutuukako eyo Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex nabagamba nti okulaba mu Matayo gibeera emitwalo 10 ate era nga abeera mu office kuva Monday paka lunaku lwa 6 sawa 2 paka sawa 6. Ndowooza wano obabuulizaako mu Matayo. Muli mutya Kasubire muli bulungi? Nange gye ndi bulungi mpolampola. Tuli mu season ya kulima abalimi. Mulime kubanga omwezi ogw'omukaaga budget bwegenda okuyita mu kulinyisa ebintu. Nzize ngambagamba naye kati ndowooza omanyi buli oba oyogera amazima tekyetaaga kusigala ng'ojjukiza abantu obanga weewozaako. Kati ndowooza ntandise okujja nga nfuuka omulamu obubonero obulaga nti kati ndi mulamu nti bampita mulalu. Naye njala bakakasa nti gavumenti eri ready okwongeza emisaala oba emisolo naye mu kugyongeza ebbanga lyesolozeza ebikoleddwa by'abantu okugyako obuguudo soogera nti nafu ya gavumenti naye ekimanyi obuguudo bugenze bukolebwa. Tulina ofiisi wano ebizimbe nti kiri kizimbe kya gavumenti tekiriiwo era waliwo yabadde ankubira essimu n'ambuuza naye lwaki poliisi ezimu zikyakolera mu gundi ya mu gavumenti ezaaliwo enkadde nti lwaki nembagamba nze poliisi gyemanyi mu Uganda gye baali bazimbye gye bazimbira ekizimbe ngojeeko eyewaffe Kagadi bagizimbira ngojeeko eyewaffe Kagadi wano mu Kampala poliisi gyemanyi Enateete ekyo kizimbe kibalimu kyo kyabwe kizimbiddwa ku mulembe gwa Museveni ye poliisi gye yeezimbidde. Abalala bakola batya? Endala zonna Kampala wennyini ku CPS ezo poliisi zonna zaaliwo mu biseera bya 1920 kati waliwo nga CPS eyo Kampala eyo teyalina poliisi zaalinga ofiisi z'abakulu bagizimba 1912 we baali bagijja 1928 we bagijjako engalo nga bajja wano we bajja wana mu lubiri lwa Kabaka wano mu Makerere munda Abaganda n'Abanyoro n'abamu ab'Embaale abebagiso we bajja wano ne bagenda ekisoro okusala booda nga abazungu babatwala okuteekayo ensalo ez'ekkanisa okukutulwa Kongo ku Kasese 1828 mpulira so omuntu awo we bazimbira bibe bizimbe be balekamu ne bino Makerere gye basomerako kati so CPS we byebisera be bagizimbiramu era abagizimba bali badugavu yasikwaliko ba technician abazungu. Okay, tuyanze ge Matayo nono ffe tubadde tuconcentrate nze nnyo ku lutalo n'ebirala ebigenda maaso wane waffe ku butaka nesebe ennyonyi gye ziri eyo mu mpola zigenda maaso n'okugwa okugeza ey'aba Colombia eyabadde ey'amagye yassa abantu abasoba ne mu 10 ekisooka mu byonna ne Canada wali eyagwa eyati bonna cargo plane yagwa ekisooka mu byonna
enyonyi ndowooza nga zimaze waliwo enyonyi egenda okutta minisita omu wano mu East Africa wano e Uganda. Waliwo enyonyi egenda okutta minisita wano e Uganda kati awo emala omutta awo ndowooza kijawulika bulungi kubanga enyonyi ya Uganda Uganda Airline essaawa yonna era bino bwe njogera nze mbanga abayamba Uganda Airline bagiwe nnyo bagifeeko nnyo engeri bajjamu bamutuula kye yali agisse bagifaako ne baleeta omukulembeze omupya balina okubanga bagifaako nnyo ennyonyi egenda kugwa kiviireko Uganda okugigoba mu space baddemu bagiwummuze Uganda Airline egenda kugwa Uganda baddemu bagigobe mu space mpulira luli eri baali bagigoba mu bugobe oba just twite tulina kati kankubuulire kino omanyi waliwo ebintu bye mutamanyi bayinza okugamba nti Korea erimu badictator bayinza okugamba nti wano mu Africa tulinawo Paulo Biya Tobiya nga Nguwema n'abalala naye at least ne bwebanga baguze ennyonyi bagula ennyonyi nga namu nga mpya naye wano sizakukanika abaana tuze nga tulaba emabega eyo nga bafira mu helicopter waliyo ne accident helicopter y'amagye wano e Uganda ejja oba ejja mpulira ya helicopter kasita bamagye balina security bajja binoonyerezaako babirabi ebyo tebinga sansi naye ennyonyi ziri mu kugwa waliwo ebintu byengenda otandika ng'okunyonyola era ne leero tujja bikoonako tutunuulire lwaki tubibuusa amaaso oba lwaki byapeninga byetugenda otandikira nabyo naye ennyonyi ezagudde nabagamba nti obwengula bugenda tandika kubanga bukole waliwo obwengula obumu bugenda otandika ng'okuba n'entondo ng'ennyonyi buli weyitamu kati ennyonyi ey'amagye yabadde yeetise magye gokka kuba mwakafaananyi nga batransfaringa nuclear eyagudde mu Colombia nga batransfaringa nuclear enyonyi neshatinga down tegwa nti nkadde era ekyo ekirowoozo kyejjeemu enyonyi tegwa nti nkadde zino ezabano zibannamu just yo yeshatinga down nti oba amasannyalaze ezikira buzikizi kali nga ne pilot tamanyi obwengula bugizikiza bagenda okuba amasimu nga tebakyabawuliza ez'amagye ennyonyi ey'amagye y'emu ku nnyonyi nagamba nti muguno omwaka nga gwakatandika Trump bwe yali yeewerera Greenland yagenda ennyonyi eneeshatinga ne bagijjawo mangu yali etandise okukosebwa system nga yagala agendeko eyo mu Greenland kati mu kukoramu amanyanga enyonyi neyekyanga bagijjayo mangu mu bbanga n'amawulire ne basooka bagamiramu kituufu Trump addamu omwaka oguwedde yali agenda mu Bungereza ng'ali mu kibuga London helicopter ya Air Force One zino zi marine zatambuliramu wano n'okutuukawo wano kiriba kizibu ne papa tagitambuliramu nekyankalanira waggulu mbwengula bwa London ne bagijjamu ne bamuddusa misinde mpaka mu baasi Air Force One so ennyonyi zonna teziriiko nti zijja kuba mpya oba nkadde bino bwe mbyogera abatekinishani b'ennyonyi mu abandi badde bampuliriza kubanga ennyonyi zijja kuba nga zishatinga down awatali na nsonga gy'oyinza kuwa ti oba yavudde wansi nga terigize nenja babuulira gyetulaga mu maaso tugamba nti ensi ekyuka oli ajja lowooza nti ekyuse mu kweyerusa ekyuse mu kubuli bw'enguzi so ekyokuleeta badictator babaawo nga beeremeza mu buyinza naye ebimu babaako ebimu bye bakola okitegeera timulimu badictator bye bakola nga biyamba abantu oba nga dictator oyo bayinza okukeera ne bagamba nti Equatorial Guinea esingako Uganda mu bimu naye ne weebuuza ki nti Equatorial Guinea esasula abaserikale miliyoni 3 kuda waggulu ebyo babibala bagamba Equatorial Guinea amalwaliro eddagala mu eriri naye nti just president aruddewo mu buyinza nga kyekibaluma ng'ekyali e Libya bw'owulira nti ng'ekyali e Libya bayinza okugamba nti oli dictator naye nga tayawukana n'owammwe yensonga lwaki bagamba nti waliwo omunaku n'omwavu omunaku n'omwavu byawukana
omunaku yatya n'omwavu omwavu yenza atalina ssente ate omunaku ye muntu abeerawo neyegongobaza nga talina magezi mu mutwe muleke kweyisanga muleke kwonoona ssente zammwe nga paramenti muleke kwonoona ensawo zammwe kwefuranga paramenti ya Uganda lyesiga mu gavumenti ya Uganda ekyasinze okwonoona ssente z'eggwanga paramenti so kino ebintu ebimu bijanga bubonero bw'oba okola akasente kole wakatwala mu mabaara leka kagabira abakazi leka kukakolamu ebintu leka kwefuranga paramenti era kiteeke mu mutwe tolina kwonoona ssente nga paramenti so ebintu ebimu enyonyi ezagudde zassa abantu obulamu babufiiriddwa yadde tulinawo bino ebya politics nze politics tankyaya abantu saaba kimu nti tebituuka waffe kubanga ne bwe bituuka wano kiringa ebirwadde ebigenda okujja olowooza endwadde ezimu tezisobola kubeerawo nga wendi zisobola okubeerawo covid yajja ngaerawo endwadde ekizireme oluusi nze buli wemanya nti ekirwadde kigenda kujja mpaayo attention nnyo ne bwebanga tebinkwatako ne bwebanga nina omuntu gwentaasa nga talina nakyagenda kunyamba naye nze mpaayo attention nnyo ya bintu bibiri ekisooka kulaba nti tekijja mu Africa kututaataaganya yadde oli wa Luganda lwaga yadde toli netukiwulira eyo nze nkimanyi nti ffenna tuli Bafirika ekyokubiri ekikulu butaba gwanga Uganda akalwadde ne bwekajja ne kakoma e Kenya olwo eggwanika liba lijja kugwamu ssente okitegeera paramenti eba ejja kuyisa ssente zonna tekoze investigation eba egenda kwekola ng'abayimbi balwanise ekirwaddemu nti kale katugende tokoze investigation kyobalaba nti ebiseera ebisinga ababadde balimu mu paramenti nga babuuza ku babaka lwaki ssente ze mwafulumya ku kino ne kino sipiika nga temutuwa ansa zakola kimwalondoola mutya paramenti kyekifo ekikyasinza okwonoona ssente za Uganda ne babajjamu so ebintu ebimu nti basaagala eggwanika lya Uganda ssente kwonooneka zibeerebeerewoko tweyagaleyagaleko at least ko kubanga ababa bajja ozitwala baba bantu nga 2-3 naye era netubeera nga tebazitutte era tetuziraba tusigazaayo enaku nga 7 okukyuka tuyanza nyo tweyanze ebyo mwematayo olwo n'akadagala akapya nno kebaleetedde abaami era kati najja nembanyonyola wano nali mpulira amawulire agaava mu ministry naye kati teyogeranga omanyi buli wenjogera bino gavumenti enfuna bulala baba balowooza nti njiyeekera oba sijagala naye nze mbabuulira facts kwegamba nze mbangezaako okwejja mu category kasoogera oguba guba guwedde ey'okumbalira ekagadde eri anti gavumenti yo etubalanga abantu ab'omu byalo ffenna yensonga lwaki abazungu batuuse n'okukola akaveera nga kadola 1,700 nga akaveera just kaveera kana kati ngenda kubula lwaki bakakoze naye katuddeko ku ekyo ky'eddagala omuzungu yakukoledde empeke g'omwami omusajja yakukoledde empeke ng'empeke eno bw'ogimira tofunisa mukazi lubuto juzi yabadde yakaleeta eddagala ne baliwa Uganda Ministry ey'ebyobulamu ne bagamba eddagala eryo liyambako okuziyiza akalwadde ka siriimu nkufuna naye nze nasooka ne neebuuza Uganda bwe banga ministry zikolera abantu banansi olwo tulina bapalamenti bali 529 ba MP teri MP yali abuuzizaako ministry gavumenti ya Uganda bwe beekolera abantu ebintu ebiva ebweru nga byaba na Uganda lwaki tebabyogera kyova olaba kamutereo ka vidiyo yako ng'omuwala akugamba nti bw'okola endagaano mu lulimi Oluganda oba Olunyoro bw'ogitwala mu kooti tebagikiriza lwaki naba mu luzungu mberina kuba mu luzungu nti bwenkera nengula ekizimbe mu Luganda nentwala mu kooti
kooti tekkiriza lulimi Luganda ate nga ate abavuunuzi ng'abalamuzi be tulina babateekako nti barayira mbu baze kuweereza Uganda. Obujega tukyalina bungi, obusiru tukyalina bungi mu ggwanga Uganda, obutategeera bungi. Onfuna? Nkufuna. Ebintu ebyasinga okulemaza abantu, omuntu amanyi nti bw'ayogera Oluzungu aba waakabi. Aba yasoma ayinomo. Kyova olaba nti kati Bannayuganda basinga obungi, kyova naladde ngamba nti babeera nnyo mu mboozi za Zubeeda kwogera ku mwana we. Ate si bokka n'abanene bonna bwe batyo bwe bali babeera mu bufumbo balinda omuntu ayawukanye eddeno ebyo olugambo olwo engambo z'abakazikazi byali by'abakazi naye kati abasajja abakulu be babibaamu lwa gavumenti kulajjagala tesomeseza abantu nga bwe balina tambula. Mpulira bw'otunuulira eddagala lye baleese balina empeke gye bakoze ng'omwami bwe wegatta n'omukazi tosobola mufunisa lubuto. Kyokka ddakiika yemu baakakuleetera empeke oba eddagala ne balikwasa ministry eribawo era egenda leaproving ministry egenda lifulumya nga tebabuulidde bwe likola, tesoose dikebera effect erimu myaka 5, tesoose kukola ki ministry zengekwata abantu abayiye eddagala lya siriimu mbu baba boonoona obulamu bw'abantu, kyokka abakola ebizigo ebyerusa abantu tebakwata. Kituufu. Onfuna? Kati Uganda nyinza okubanga Africa ye yali mu paati erimu eggulu naye nga nze wendi nga ndi mugenda nga simanyi Uganda neetaaga tunula mu Uganda kubanga Uganda gyerimu abantu almost eggwanga obanga ensi obanga nnungi naye nga abantu abatukulemera nga bye basitaani. Onfuna? Nti eddagala eryo nga gavumenti yakalireeta yandibadde erikebera erya siriimu eriziyiza siriimu mbuwolimira nebwebaka n'omukazi ng'alina akawuka terikukwata. Gavumenti yandibadde erikebera nebanyonyola nebagamba eddagala lino liri safe teririna buzibu abantu abazungu balituwadde naye nkukakasa teri muzungu asobola kukolera muddugavu kintu. Eddaga empeke ze baakoze nga kirungi empeke ze baakoze tezigenda kukola mu America, tezigenda kukola Bungereza, tezigenda Israeli bazireetedde feera zigenda kusala zije mu Alkablani mu Africa. Oba onfuna? Mpulira nti bakoze eddagala lya siriimu empeke ezo bw'omala ozimira emirundi 2-3 doozi yo n'ogimalako ligenda tuusa nava sisitimu yo ojja kubanga kasita olimira emirundi 3 ku ebiro empeke zino ze baleeta zifaanagana n'eddagala lye bawadde gavumenti ya Uganda. Buli w'onoolimira ennyumba oziyiza siriimu ojja kubanga otta kugamba oba osobola okwegatta n'omukazi naye ng'amazzi go tegasobola kuwakisa mukazi. Onfuna? Tukirabye mu bakazi kino kirina obuzibu ku basajja boxside eno ey'omusajja. Anti kati empeke ze baleese oba eddagala gavumenti kati lyerina lyakumiribwa mukazi na musajja. Kati lino lye baleese ery'abasajja oba empeke ze balangiridde ze bagenda otongoza mu America tezigenda miribwa mukazi za musajja. Onfuna? Tulabye ku z'abakazi ez'abasajja zo zabulabe ndaramu zabulabe bw'ozimira emirundi 3 oyinza zibanga okunywa enjaga nti enjaga mu musaayi kuggweramu oluvannyuma lw'emyaka 7-8. Kati bw'ozimira emirundi 3 bano nsula mu bwenzi buli wiikendi nsula n'abakazi 8 bw'omira empeke ezo n'omira emirundi nga 5 ojja mala emyaka 2 nga amajigo oba amaanyi go nga tegasobola wakisa ne bwe batozimize nga bodde waka ng'omukazi tasobola kuddamu kufuna lubuto okumala emyaka nga 3 olw'empeke eri egenda kuvaluwinga kwegamba bw'abanga gabadde gawakisa nga bw'olaba nti kyayi oteekamu sukaali n'anoga kati ojja kubanga wakutte etondo emu oba kakoota kasukaali akakajiiko n'okayiwa mu jaaga kitegeeza amazzi oba oganywa nga gali plain nga gakaawa n'entangawuzi nga ne kasukaali tekakyawulikika. Okitegeera nti empeke zino zijja kuba nga zisaabulula eddagala
oba amaanyi g'omwami nga zigalibyutinga kati gali amaanyi agandibadde nga gawakisa gaffe gafrizinge. Mbadde ngamba bazituleetedde batuyambe. Babayambe anti ffe tuli binyonyi oba muli binyonyi buli ekijja nga bateeka mukamwa bajja bawa amayinja mujagagaayo oluba lwabike nze mbabuulira olaba gavumenti yammwe tesobola bagamba omuzungu ajjawo ekisa ng'akyatuboora ne kati batugoba mu nsi zaabwe n'okufuna visa tebaagala ogifuneyo naye akoledde eddagala buli ziyize akoze eddagala liziyize siriimu alikuweeredde bwereere eddagala lya siriimu manyi sente ze libakoledde bano lino ARV twatiriweweeza kumiranga kati omufirika naye ali eri ayasaamirira balireete tulirindirire batutaasizza omuntu akugoba ewa yakolera ekyobwerere ye yamaze obudde bwe myaka 5 ali mu research mbunjiyiza muddugavu ku bwerere sente ze ekyo nkibalekedde mwabamanyi oba mufa sikyagala kumanya abafirika temutegeerera kodala abanaalimira weerega ku mufirika si mwangu firika si mwangu naye bakakasa nti mujja kusooka mukongoke wetwolekera abasajja nabo kati bagenda mu masaaluuni naye nkukakasi tayimu ya kansa y'olususu ebulamu omwaka gumu gwokka kansa w'olususu kansa wa network era lipooti ezigenda otandika okufuluma mu gw'ekumi awo emurabu abasawo bajja kubanga bababuulira nti kati kansa w'olususu yali bano baneeyerusa ndya chips ndya simanyi tomato sauce ndyaki nywa bisoda ngenda mu supermarket mbere ya mu supermarket mugenda kubanga musiyibwa emibiri ate nze ndiseka nze mbabuulira nja kuseka nga bali basiyibwa emibiri gubadde ngenda kuyiiya ddagala eribawonya naye ng'eddagala lijja kubanga lya bbeeyi n'okusinga kansa emirundi nga 8 njaddireeta ng'omuntu wa wansi okuligula asookerwako ng'aligula ekitini ennyo miliyoni 2 ati waliwo oligoyinza okulaba nga supermarket tabigendamu ebyo nja kuba siagala kyogamba ne chips nga tazirya kyogamba abaabulwadde ati kati bayinza okugamba nti banange temwegatta nnyo sirimu waali omuntu n'ava eri mbu nina sirimu mbu mbadde seegatta yakukwatiddewa bayinza okuba banzadde naye anti gwe bazadde naye tafaanagana nagwe tutebwatu oli aba mulala bakukebedde olina kansa w'olususu mbuseeyerusi olina kansa w'ebyokulya mbusirya bintu bitali organic aba avuddewa abawa bluetooth so babaleetedde empeke abaami abasajja YC2-529 bw'ozimira tosobola kufunisa mukazi lubuto so abenzi abatategeera nze njagadde bategeeze bagireese mwaniriza ebyabazungu naye wetunatuukira mu 2035 mujja kubanga omuzungu mumulaba nga ye sitaani eyaddala ebabaddemu emyaka nga 9 bali kizuula nti omuzungu kyekitonde kyasinza okuba ekibi kasookedde ensi ebaawo naye omuzungu talina kyeyali akozeeko mumatalo n'osiima tekiriiwo ebimu nsiima naye tekiriiwo kubanga yatusiro kakubuulize kino waliyo omuntu yenna eyavumbula university oba yamala senior 2 n'amala university n'abaako kyateekaawo mbu yavumbula mbu abaavumbula bano ba Nicholas Tesla Nicholas Tesla alina ekintu kyeyasoma yayiiya buyiiya yayogera na butono ne bano aboogera musimanyi awakeness tosobola gikolera mbu baawandiika akatabo mbu kakuyambako okuzuukuka bano abawakeness omuzungu yawandiika akatabo awakeness yeetaaga ng'oli wansi w'omuti yeetaaga ng'oli ku mugga yeetaaga ng'oli oyogera n'obutonde ne eardrum waliwo wootuka awantu awanyogoga n'otandika okuwulira ng'amatu geggula n'owulira volume ng'okakanyeemu ng'amatu geebikudde gokka n'otandika okuwulira nnyo tewobijja mu katabo buli webibeera mu katabo obeera n'otulo wano mu Afirika wewantu wokeera n'otandika ekintu ng'abakuliranye bagamba ekyo tojja kisobola tojja kumalako ffe abeerwanya ffe nyini kyokka ate ng'abaabikola bye tukola
bwogera n'otandika business oli ajja sseka tojja kusobola naye yayiya booda teyasoma naye gwagivuga gwasoma kyokka ne bakuteerawo ekirala nti mugambe tajja sobola kyova olaba baseeka seeka ono nabadde njalamu bawajjo ab'oku tiktok naye bwe namaze neneerabira omubateerayo naye kamubateereyo wano seeka yagambye nti singa bayita abasitaani abawagira sitaani abagoberezi ba sitaani n'abatali bagoberezi ba sitaani bani abasinga obungi ba sitaani nisooka okwata abakatuliki bokka obazze ebbali mu bukaafu bwabwe bakatuliki ne types zaabwe baseveniside balokole simanyi baki abagoberezi ba sitaani n'abatali bagoberezi ba sitaani bani abasinga obungi ba sitaani nisooka okwata abakatuliki bokka obazze ebbali mu bukaafu bwabwe bakatuliki ne types zaabwe baseveniside balokole simanyi baki omuwulidde oyo omusajja musiraamu era amanyikidde wano Uganda kati omusajja omusiraamu wotuukira okwogera ekyo kyova olaba nze nkugamba nze okutegeera sitegeerera ku bakatonda abazungu tegeerera ku butonde katonda bwe yateekawo nga busaba kyenjagala nkifuna bwenkeera nensaba enkuba nsimba miti bwenkeera nga njagala ku sente ngekyo okitegeera bwe mba njagala kulya emmere mba nagirima dda era ne mukali kyazaffe omwana era yagendanga okukula ng'olinawo ennimiro okukula ng'ogenda kuwasa omukazi bw'anaaba agenda kujja alina waasanga emmere oba ettaka lyokozeatandikira ng'olinawo ensawo y'ebijanjalo ensawo y'akasooli ng'olina n'olusuku lw'amatooke omwana yenna onfuna bw'otunulira n'omusiraamu ng'akulaga nti abagoberezi ba sitaani be bakatuliki be baki nga musajja musiraamu nga yakulaga awala n'abantu abatali basiraamu awala n'abaddugavu banne lwakuba ddiini ng'ate naleeta nti eddiini zino zatusanga wano eddiini zaze mu 1800 mu bitabo nagambye nti mu history yonna ebiriwo ku nsi ku ssaawa ya leero bikoleddwa abaddugavu naye ate bwe tudda mu bayibuli bo bakolaga nti emyoyo emitukuvu gy'abazungu kitegeeza gwe ne bonaogamba nti abagoberera sitaani bakatuliki ba orthodox gwe tolina ggulu ly'ogendagendamu era n'ekirala abantu kye baalema okutegeera teriiyo katonda asosora nga katonda era ne bino bye baaleeta byonna bakatonda bonna bafu basiru tebategeera abaliwo abasiru bodda mu kitabo kya bayibuli bakugamba nti katonda yawandiika amateeka 10 n'agawandiikira Musa nti tottanga tosinzanga mulala sinzanze kitegeeza Zusi gwe tuliko yatubuzaabuza Zusi yawandiikira Moses yawandiika ku Ruhani n'abateera mu musimanyi Moses n'abateera mu Yesu Zusi gwe muliko naye bwe muli bitegeera mujja bitegeera nga wayise emyaka ng'etaano mu maaso Zusi ye yatuwandiikira bayibuli Zusi katonda w'abazungu ye yabawandiikira bayibuli kati ne ku Ruhani kati bye balimu n'otuuka okukyawa muno bwe twali abato kati katonda omutuufu aliwa bino byonna bigenda mu maaso alaba of course naye bw'oba oyagala omanya nti katonda gyali okutandika n'ogw'omukaaga ogenda laba nti America nabagamba nti ku kye yakola Iran egenda kubonerezebwa na mpiza katonda omutuufu mpulira Abamerika beeyita nti bamaanyi ba katonda naye America kyegenda okufuna nkukakasi katonda agenda gikubamu kumpi awo ngenda olabira katonda omutuufu ojja kulaba ku mpi za katonda olabe bwe zifaanana bano abeefuula nti ojjajinga omuntu mu butonde ffe mu kalica yaffe tokkiriza kusalira muntu musango nagamba nti abazungu baatwala eneeyisa yaffe baali boogera amazima fe abaatambuliranga ku buli kimu kati bo ewaabwe bwe boogera amazima ate ffeeno fe abaali beesigaŋŋana obwesigwa baabugyeewo kati tusasulira ku online ku sisitimu yaabwe gye beeyiyiza kubanga omuntu tebakyamwesiga
balese cashless economy botegeka ekivulu bajja kugamba sasula ku online ticket ziri ku online lwansonga nti ffe tetukyesigaŋŋana olw'ensonga batwawuddemu era n'okugezesa obusiru bwaffe bwe bakoledde akaveera just kaveera nga buno obwa bulaka bwe tukwata naye ko kali kayero akabalensi ya kali ku $1,709 ze $1,703,000 n'obunenusu ezigwamu akaveera $1,700 mu za Uganda ze $1,703,000 n'obusente obugwamu bakakoze ne bagamba ka $1,700 kaveera just kaguliramu bintu mu katale kaveera kaliko tekaliimu kintu tekaliimu kyonna tekalina adotwanyi tekalina muntu oba bokakwata nti omubbi takakonya kuleko nfuna just mukakora kavunda manya tekavunda nga buno bwa buli nako omuliro gukwokya kalinga buno bwa bulijjo kayulika naye olw'okuba nti kampuni y'abazungu baataddewo nti ka $1,000 then mukateekawo nti ka $1,000 bo bakikoze kugezesa bintu bibiri era abantu abakagula ebintu mu $1,700 abakakagula bali ku buli 100 bali 85 waliwo n'abakagula babugula babuguze ddabo era buli ku katale bw'okafiirwa osubwa naye ebitundu 72 n'obutundutundu 25 abakagula baddugavu bateekamu ki ate omuzungu buli watuuka ekiseera agezesa obusiru bwaffe era bakakoze kugezesa busiru bwaffe abaddugavu bebakettanira abali mu America ba black American n'abalala n'Abamerika babugura naye abaddugavu aba Asia bebabuli nti omuzungu ne bwanakeera kwakati project ejja bajja kukeera bagambe nti bwe bakanemwa nnyoko tise musango era bakijeri bakireete wano osange nga bano baseeka era banga bagamba nti Illuminati teri musabo wali teri wali eri mu bapasta Illuminati eri mu baswahaba teri walala botunulira nkati ono musiramu ebigambo byayogedde talinaamu common sense yonna eyinza ogamba nti eddiini yava bweru okitegeera oba kino kyenjogera kigenda kwawula abantu kigenda twawula ng'abaddugavu kyova olaba nti China yo bwe yamala okukizuula tekkiriza mu bya ddiini tekkiriza mu bya Bible bakozesa butonde osobola okwogera n'obutonde spiritually n'ogenda waliwo emikisa egisinga obuyitirivu giva mu butonde nti bw'okeera n'ofuna abantu abanyogoga n'osabirawo wansi w'omuti n'osaba essaala esinga evudde mu kyaki olowooza mu kyalo maama okusabira n'ofuna omukisa alinayo kanisa gye yakora essaawa 4 abeera ayogera n'obutonde bw'ayogera bo busobola okuwa oba essaala ye ebejja eri straight kubanga tebaamu bikyamu kati bw'olaba ng'ono seka nga munaddiini ayagaliza abantu ekisiraani ajajinga abantu munaddiini yajajinga abantu nti buli yeefudde Katonda yeefudde malayika yeefudde buli kimu yasalawo abakafiira abo be bagoberezebwa sitaani so nga buli omu yandinyweredde ewuwe bwe tuba nga tukkiriza nti Katonda gyali mutuleke abatujajinga kyova olaba amadiini waliwo wegabuuliramu akatuufu naye paati esenga obungi nkyamu nti omuntu yenenye nga tanafa kubanga ne bwona obajajinga wano gwe togenda kulinnya ggululu okitegeera gwe ng'ojajinza omuntu togenda kulinnya ggulu ate ekirala oba ofunye n'ekibi weetadde mu kiti ekitali kikyo toli Katonda bwe neetonda weetonda kyoga ebyo babiteekawo just kutubuzaabuza okwetonda abantu balowooza nti sole kyokka naye okwetonda nenenya olw'okuba nsalidde omuntu omusango tebivaawo ebiba ebyange omanyi bwe beetonda mu bwakatonda okwenenya okujjawo ekintu onookimanyi otya nti kivuddewo so waliwo ebintu ebyedda ebyalingawo nga buli woyogera ku kibi otandika okufuna frequency ez'omubiri okutya naye kati kikyaliwo omutima ne gukkuba
bino byonna mwe bemwogerako mbusimanya abakafiiri eddiini abazungu bo baliwo okutugezesa ffe tuli experiment tuli mu lab. Omukafiiri ye yaliwo abasiraamu bakubuulire omukafiiri omutuufu bakubuulire abasiraamu mbadde manyi omuntu aba atalina ddiini naye talina ddiini wadde atalina ddiini yaani nga gwe tolina ddiini atalina ddiini bisinza Katonda bijja mu kyaki bijja mu muzikiti tubisinga okulaba ebinyonyi tubisinga amagezi. Ekinyonyi tekizimba ekiyumba kyakyo ate tekizimba mutaka kizimba waggulu mu kalina kisula namubwengula onfuna ati byatondebwawo ebityo bwe butonde bwabi ebinyonyi birina amagezi ebitonde byonna Katonda ali buli wamu naye weetaaga just mutwe kugubalansinga muve ku bino byokudda mu kanisa kyetwala tunuulira omanyi waliwo ebintu oburajagavu olaba abazungu abalinga ewaffe eyo oba Fort abali up to country wano Buganda ngenda kuterayo vidiyo y'omwana omuzungu omujamani ng'ayogera Olukiga bulungi nnyo. Jameson nyina emyaka 16 kandi nintura kunooya Uganda Bwindi Buhoma Community National Park kandi nkija kunooya 2016 kija n'abazire banje nyine tata na mama. Tata nakora ha guest house baramweta Daniel Hugh Jameson kandi mama n'omuzaalisa akora mu igwariro. So anzere mu family yanyu no amagambo Olukiga bibona ninga kumwijire ni uri kumanya wena. Mama na amagambo Olukiga nko muzaalisa ngeno na amanya bintu ebira muyamba yalena kuzaalisa abantu kandi haliyo sister wanje na amagamba Olukiga nyine ba sister banga babiri kandi nyine tata omwe na amayanko ko ngutereyo juzi wano ku muzikiti ku Sunday yabadde Sunday obasinziza Idi yabadde Friday yali Friday ku Idi eyakulira okusaaza Fort yali muzungu muwarabu naye yasaaza mu Lutooro onfuna omuwarabu amanyi Olutooro yasaaza mu lulimi Olutooro osobola okudda ku NTV noweke n'enyamba wulira eyakulira okusaaza mu basiraamu Fort yali musajja muwarabu naye yasaaza mu Lutooro kitegeeza nti akulidde makulu kige gali mu ekyo wane Buganda Abaganda tebakyakola mirimu gyabwe nabe balina kukola wabula ewaffe we muyita nti tuli bakyala ffe tubasingako omugwira bwajja tusigala mu lulimi lwaffe saawa zino abagwira abali mu Buganda bangiko olw'ensonga waliwo capital city naye olw'amalala ga wano buli muntu aba alaba nti wakabi nti saawa zino bandibadde nga abagwira ebitundu nga 7 ku buli 100 nga boogera Oluganda abayine nga banyumya mu Luganda Abatooro n'abalala oba Abasomali onfuna naye wali ewaffe wekikola wano tebiriiwo yowayi abantu babadde nga bankubira nga baŋŋamba nti wabasuubiza luli eri okubawa ebigambo bya Mwami Kyagulanyi n'obagamba nti togenda bibakwolwo ti oba wali ogamba nze nti nja kukola nnyo olugambo lungi nnyo naye n'obagamba nti ogenda lubawa olwaleero ebigambo ebyo newankubadde era mulabyeko awo ne ku France nga alina byayogerako ekisooka mu byonna kansooke nkuweeko gano amawulire naye bwe mala ogakuwa male nkuwa amawulire amalala oba nkubuulire byeyayogedde bitaabadde wano. You were able to escape from them for weeks, even nearly 2 months. This shows that maybe you were helped by some official, and maybe some in the regime are not totally in agreement with the order to go after you.
Sure. Most importantly, the people of Uganda shielded me everywhere I go. The common people risked their lives and families to house me, to feed me, and to clothe me, and to accommodate me. But most importantly, I had assistance from security people that I will not mention from within the regime who are not in agreement with the way our country is being run. Most importantly, the way our military is being run by the son of the current president. So I was assisted and I was able to escape the country. Kyagulanyi bwe yali ava wano yagamba oba bwe yabadde meeting n'abakulu yagenda okizuula nti buli wabeera wano oba n'atuuka ebweru n'agamba nti gavumenti mugiwa obuyambi bwekozesa okutulugunya bannansi n'alabanga gavumenti ejja oba Abamerika tebakyawaayo obuyambi obukosa bwe baga nti muweereza sente ne bazigulamu kino ne kino ebyokulwanyisa kati ku luno yakyusizaamu soogera nti njogera lwa byabufuzi njogero lw'okuba nti mulina okumanya ebitambula kubanga ne projekiti za gavumenti nazo tuzoogerako wano so saagala oveeyo weedaalemu angambe nti wayogedde ku Kyagulanyi onfuna Kyagulanyi byabadde ayogera yabagambe nti esente zikwatagana ne ku buyambi bw'Abannayuganda ezo muzireke nezikwatagana n'ebyokuvujjirira security okutulugunya bannansi ze muba muggala ebirala bye bayogeddeko onfuna mwe mwabadde n'ensonga gye yakoonyeeko olunaku olw'ejjo amagye ne gaabulira amakaage ne poliisi era waliwo yankubira esimu n'agamba tuli basanyufu nnyo amagye gavuddeyo ewa Kyagulanyi namubuuziza muli basanyufu ani yagatumayo Kyagulanyi yali yabba yali alina gwe yawamba n'amusibirewo nti bano ye gwali musango be babireeta gavumenti yabireeta lwaki beetwalayo amagye kati nabadde ntunulira mbu baali bamukuuma abeere mbunga bakuuma bwe batyo naye nga aba presidential candidates abalala bagundi bamabirizi nga bo tetwabalaba kuba nandala tetwalabayo waabwe nga babakuuma ensi ebyokuyiga bingi era nze neewuunya n'abaana babeerawo ku TikTok ne boogera ku bufumbo bwa gundi omwana wa gundi kino ne baleka ebintu ebirimu amagezi okubyogerako era namwe mujja kumalira nga mukomekereza nga lutalo nti abaagala okumbuukinga enamba yange ebintu ebimu mulimu ebintu nga si byakyana kito nga byetaaga kwegamba nga ne bw'owulira omuntu ng'abyogera ng'olina omuviira buviizi nti ensonga ezimu kati nga ze baaleeta wano nti politics yenna gwe wawangula bw'oba owangule oliwo n'omugamba nti luutu endala ddako onvuganye sente zandibadde zikola ebirala zokozesa okumuyiga kyova olaba nti gavumenti ebeera mu bintu bingi ne palamenti kyova olaba eyonoona sente nga bweyagala lwaki saawa zino gavumenti gyabeera mu bino ebya kooti sente zimalira mu kooti kusiba bantu mbu byabufuzi batalina misango dakiika y'emu ojja kuwulira nti palamenti yayisaawo triliyoni 2 singa obudde obwo ba DPP bwe bamala mu kusiba ab'ebyobufuzi abatalina musango babubeerako okumonitalinga emisaala gy'ababaka engeri gye bakolamu na biki ebikolebwa singa Uganda eriwa ne Museveni yandibadde afuga nga buli muntu aliwo agamba abeerako kubanga okola naye basobola okulaga byakoze mu myaka 5 ne bakulaga ba MP sente ze bafune hafu ya nga zikubisaamu byakoze mu myaka 5 sente ez'emyezi 6 ezaba parliament ezaba MP ze bafu oba ze balya zisinga ebintu gavumenti byekola emyaka 5 gavumenti yonna byekolera eggwanga Uganda yonna ba MP ze bafuna mu myezi 6 zisinga gavumenti sente zeteeka mu project ez'eggwanga okumala emyaka 5 bali baziriira mu mwezi gumu bwe guti kubanga okugula emmotoka kwokka kuli mu triliyoni kituufu
trillion ziri mu 12 abaka bitana by'omwenda ne bwobarotya tesobola kufandinga buli mwaka ngaeteekamu trillion 10 mu buli project oba nti zonna wamu tuziga sente oluguudo luno nga tubaze mu butuufu wabo ng'ogyeko bino ebyamalala ogamba nti jangu tuwa obujulizi nti ffe tuli gavumenti tetwagala kubanyonyola mu paalamenti ogyeko ekyo omala muzungu ateekamu ekyo ekintu buli muntu yeeraba nti wakabi onfuna ng'ogyeko ekyo nga tugenze mu straight line mu mwoyo gwa ggwanga gavumenti ne bagamba nti guno omwaka tubale sente ze mwakozeseza naye buli mwaka babala final budget buli mwaka ebalibwa era naye buli mwaka nga bagambe nti guno omwaka leero katulabe ministry sente ze bakozeseza ministry zonna si 8 ziri almost mu 10 kwa mulimu bunombo KCS project yezo ministry mwe ba mu ministry nga 4 nga yezo vunanyizibwako naye zonna singa tuzibala ojja kwesanga nga sente ze baziteekamu okuactivating tezenkana ba MP ze balya okumala emyezi ebyo byonna mu lisiti ya Kyagulanyi byabaddemu waliwo ensonga gye yakoonyeeko ensonga gye yakoonyeeko eno sandyagadde ngikugambe wabula kanjirekeyo yokka ejja kwejjayo olowooza ki ekiddako oluvannyuma lw'amagye okuva ewuwe oba nabagamba mwe mulindirire future yejja kwekola yokka okusinziira ku bintu bye nabadde ndaba kitokota sikisaanikire nalabakawo mukulu omu ng'agamba mbusimanga mwami Kyagulanyi yali yadduka dda mu ggwanga jaswana abadde atulimbalimba bulimbirimbi anti kati omanyi ekintu ekiyitibwa gavumenti muganda wange sikyamizanyo bwowulira nti abayimbi ba gavumenti yaba province golooza mulimu guki gavumenti ebaagalamu ki abayimbi okay naye wali olabyeko meeting yaba manager ba banka nga baba kansolinga okutambuza emirimu nze nali njirabyeko naye lwakubasajja na bujulizi naye meeting eyo gwe weebuuze munauganda weebuuze lwaki buli woolya looni ya $5,000,000 ng'oli wakugisasulira emyaka 6 oba kwetaka tubale 5 n'ogisasula mu myaka gumu n'ogenda tuka mu mwaka gumu nga wagiddeyo looni mu mwaka gumu genza okuggwa ng'obulayo $5,000,000 ng'olina weewolanga 3-4 ng'olina okuzaayo 10 ekyamagoba naye ogenza okwewola mu mwaka gumu osasudde $4,000,000 nga 4 bakubanjaaga 5 omanyi lwaki bawamba emmotoka zaabwe oba ebyobugaga kyokka nga abulayo $1,000,000 nga n'amagoba agasasuddeko ekitundu lindako nga nebbanga letwatesa terinatuuka olwo tumuse ate amateeka ago bamaneja ba banka bonna tebakkirizibwa kukikiriza tebali kikiriza ekyo gwe kasita osasula looni ku buli 10 n'ogituuka wano ebbanga lya myaka 5 ogisasulidde emyaka 2 balina okuddamu byosasudde ne babitwala olw'ensonga ojja gaggawala ofune mangu ate ode ezijja tezibakkiriza gwe balina okufiiriza balimanyi nti ate ekyo kye baba baagala wali owuliddeyo kooti ng'egamba twakoze okunoonyereza nekyo kizuula nti banka gundi mwamubako ebintu bye ng'amaze basasula mu bulambulukufu olowooza abasasula looni ezo tebaba na lisiiti zaabwe mu banka kooti tebazibalaga mu kooti bwe babasikako ebyabwe tebazitwalayo bagendayo wali owuliddeko kooti ng'egamba nti banka mwakuta ebintu byono byabwereere mu bimudizi yasasudde ebbanja lye ati ze kyembadde ndowooza nti ekyo banka kyesingira ddala okwagala nti eyagala abantu abasasuze batya bw'osasula looni eno n'ogimalayo mu ng'obudde bukyali bakuperereza wano ng'enaatera n'okuggwayo bakwongera endala kijja kitya ate ekisooka mu byonna tulinawo abalamuzi bannayuganda tulinawo n'abayingira mu bulamuzi bwa Uganda nga si bannayuganda onfuna kati abalamuzi abannayuganda be bagamba street zonna zitekebweko amanya g'abaddugavu oba ag'abannayuganda zigibweko ag'abazungu
abalamuzi abannayuganda be bagambye nti hate speech terina makulu abannayuganda okimanyi just wano nkirese nga kirowoozo naye nga bwe tudda mu byaddala okimanyi nti ku saidi y'abantu ebeesenga era kooti yakirabadde waliwo omusango babadde bavunaana abantu nti okuma abantu obakumamu omuliro nga mu kooti tewajangayo omuntu agamba nti bankumyemu omuliro naye okimanyi nti waliwo abantu gavumenti esobola leeta muntu akulumiriza tewamukumyemu omuliro obujulizi badde bubula ba state ng'abantu babasibira bwereere kituufu then ne wabaawo n'abantu abasobola singa kootekera negamba nti buli muntu eyali awambibwako ne bamugamba nti mulimu abantu bebaze nga bawamba ne bagamba lwaki owagira gundi ng'ate oli wa tribe gundi naye nga kiva mu security ng'aba security be bakikugamba tukirabye okimanyi nti waliwo abasobola olumiriza security nga bayitirivu dani gavumenti ogamba nti yeba okumamu abantu omuliro yo gavumenti esobola onoonya obujulizi kwegamba emisango gavumenti gyerina mingi naye nga tegiriiko obujulizi ate ye gye bagivunaana egiriko obujulizi tegiwa attention ne bagyegaana ne gifiira awo okitegeera ababadde bambuuza ku oiro wuno yazze mu bika bibiri kino ne kino era olunaku olwaleero kuleetedde ku girasi eya kopa then nenkuleetera neno girasi zino girasi lwaki nzikuleetedde obusenyisa bwe tukozesa bulimu fluoride bulimu chemical ez'omutawaana z'otalaba bulagala bw'amannyo gonna mu Uganda ng'ogyekaaga UPDF n'ag'ensuwa agasigadde galimu fluoride galimu ne chemical endala potassium eziyambako obwongo bwe obutalowooza mangu eno girasi eyambako okunafuya eno kopa zayingiddewo zino amazzi go ogateekamu mu dakiika 10 eba emaze okutta kemiko yenna alimu oganywa nga galinga gankuba nga galinga agavudde mu kidiba oba agavudde mu mudumu girasi zino zazze oli waddembe okujja n'ogyefunirako ne kopa wali era ne kopa naye bugirasi bwazze buno obugirasi bwe bw'abayindi abayindi bino byabadugavu abayindi balina golodibulabamu n'abayindi nga babitwala eri nga babunywesa kopa yeyongedde okujja okusobola okufunako naawe n'obanga oyiriba emirimu erinegwanga ndowooza mwakitegere nti kati bajeti eddako bagenda kwongeza ebintu jangu ofune sente at least omulimu gwo gusigalemu bakasitoma osigale ne connection ey'okwekumisa akasente bagenda okwongeza omusoro nga tegwikuinfectinga nnyo emikisa gyo gibeerewo nga gwolina demand abakyala bubuno obuntu bwammwe twabuleese bupyaka muno kankyogere mu Lutooro oba mu Runyoro kijja kuvaayo bulungi bupyaka muno bubango buno bulinga bu anchorage naye nga bwabakyala so osobola okujja n'ofunako n'okesiba ne kabanga kakuyambako mu mirimu gyo then kano akantu kayambako twabaleetere n'empeta ezimu empeta eza kopa zizino wano oziraba zino z'amaanyi eza Misiri zino zimalayo eno ne bwoba ng'oli RDC era almost kano ka oiro nasinze n'okukaleetera ababaka abamu be batanaba kujja mu paalamenti abalala nakaleeteddeko baminisita kano kola kuli shafu egenda okugenda mu maaso awo musobole okujja babawe yadde mugenda tuulamu awo emyezi ng'ebiri esatu babagire naye osobola okujja n'ofunako wano ka oiro president n'akuteeka ku lisiti abagenda okyusibwa ku ba RDC oyagala kwongeza lanka oli musirikale oli mukozi wa gavumenti kubanga waliwo stage gye bagenda okusalako omaze ebbanga oli mu gavumenti ofuna promotion gyofune ka oiro kano kajja kuyamba ono si Katonda ono si Yesu wabula kano byebimu ku bintu Katonda byateekawo bituyambako mu connection byebimu ku bino nono kopa bwati
Yes, sir. So jangu ofune obwagazi ku mulimu gwo ne bakasitoma oiro wuno yazze ebisigadde tujja tandikira awo enkya Kyagulanyi akyayogera naye olunaku olw'enkya waliwo omwami gwagenda okusisinkana ajja mukunyonyolako enkya n'omulimu gwe ye mwami avunanyizibwa ku Africa naye nga muzungu enkya Kyagulanyi agenda musisinkana boogerezeganye so gwe wena ayagala ebintu bino kuba ku 0753 224 egenda kukwatibwa secretary bamuyita top kuba topi bw'omukubira nga sitopi awo manya nti si yeye esimu yange erina mmanya gange 0753 224 gyofune kukopa bw'oba oyagala kubikwatagana kopa ebyagala ki ne bw'oba oyagala kulaba nze oba oyitirako oyo omwana ye namba yaffe era tujja gibateerako awo nyongero giraba ku YouTube so kangene nyongero okutunulira ebiri meeting bebinaavamu nga byamaziga nga bagambe muzeeyi yagira abeerawo era nja babuli naye binaaba yagamba atya mubeere bagumite tubeere gumite jampo kamanda kale sebo webala nnyo webalire ddala atambudde naffe okuviira ddala eri gye twatandikidde paka waneeno we tukomekereredde webito bibadde abasajja babaleetedde obukapiso bwammwe bwemugenda otandika okumira nammwe mubeere nga buli buimajense bwammwe wabula nga n'akaveera ako ndowooza abanaakagulako so okagula ng'ondeterangako n'endako akaveera ka miliyoni ezisoba mu 6 akaveera obuveera kano aka bulijjo jasimwasitulira ebintu mboka balensi yaga musajja wange yaŋŋambye nti ayo kampani ekolera ddala ebintu bingi ebyo ebya balensi yaga mbu tebyambalwa mukalazi naye njagala nkusiibulire waneeno obudde nange bunkutte wabula ng'akaveera kakasinza okunyumira akaveera ka miliyoni 6 akaveera obuveera badde sinakafuna kaako badde sinakalabangako ojja tusanga ku kizimbe kya Princess Complex Kasubi ku Bitaale kubeera erikkirire Makerere ojja tusanga namba y'essimu Mwemata yagikuwadde ne mu screen muneno mweri eyo yitirako ng'onojja wano ku office omulabe kubanga si buli omuntu ajja buzi ku office sooka kola appointment era ya mitwalo 10 okulaba Mwematayo ne ku nsonga zonna azikukolerako kaveera ka mitwalo ka miliyoni 6 UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.